Nsaba ne muto wange Kyagulanyi abayo giye kukumye aje tumutwala wa muzeeyi atulere mukulu we Jeno Muhoozi wabeera okukanya kubitambudde bulungi. Siweebwanga ssente wadde na 10 wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka ne batusuubiza okutuwa obukuumi ne batusuubiza buli kimu n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi n'ekigendererwa tukkirize emisango nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi. Yes, obunkenke bweyongedde munda mu gavumenti ya Generality Bwabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira ng'ennaku zigenderedde nga Mitembo talabikako abadde beekaza nti tebamunoonya. Balamu yavaayo n'ategeeza nti ono yaddukira mu ggwanga lya Kenya kakati akkiriza agamba nti vaayo abasajja muteese ekyamazima obatadde ku bunkenke. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga erya Amerika terina bakubeera nga lissa mukono nga liyita mu bantu ab'enjawulo basseneta n'abalwanirizi b'eddembe okwetoola ensi yonna ab'amaanyi bongedde okubeera nga bavaayo okutunula mu nsonga z'eggwanga Uganda nga n'omutwe omukulu gutambulira gwetooloolera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti akatambi akaateebwa Jeno Muhoozi ng'ategeeza nti Baby Tungo Kyagulanyi yatyoboolebwa yakkakkanyizibwa yakubibwa kano kaazaala leenya. Wabula nga si keekokka n'ebigambo ebiyitirivu ono byazze ng'ateeka ku X ye oba gye wandiise Twitter nabyo byongedde okubeera nga bisajjula embeera wali mu mawanga aga Bulaaya. Ono bwe yavaayo n'ategeeza nti baakatte aba NUP 22 era n'avaayo n'ategeeza nti ekibiina ekyawandiikibwa mu mazima n'obwenkanya era ekiriwo mu mateeka ekibiina ekya NUP nti kyabatujju era kyabayeekera. Kati werutuukidde olunaku olwaleero ng'alipoota enkambwe wuliriza emaze okubeera ng'efuluma mu kitongole ekisinga obukulu ekisinga obunene mu kulwanirira eddembe ly'obuntu okwetoloola ensi ng'ekitongole kino kyatondebwawo mu mwaka gwa 1978 era ng'ekitongole kino ku mawanga gagambibwa okubeera 198 ekitongole kino kitudde mu mawanga agasoba mu 10 era nga ne mu ggwanga erya Uganda ekitongole kino kiriri kumpi nnyo wali mu ggwanga erya Kenya we waliwo ofiisi ezimu ku zisinga obunene mu Afirika. Wuliriza nnyo nkugambye nti ekitongole kino kye kimu ku kisinga bambega ab'omutawaana ennyo ekisinga abanoonyereza abawaggulu ennyo mu kunoonyereza ku buzi bw'emisango obukolebwa zi gavumenti z'abannakyemalira ku bantu. Kati lipooti yaakyo tetwalibwa nga kyakuzannya. Ekitongole kino bwe kivaayo ne kikola lipooti ku gavumenti ebiseera ebisinga gavumenti eyo erumbibwa n'ekubibwa. Wuliriza nkugambye nti ekitongole kino tekikolaakola lipooti naye bwe kivaayo ne kikolako lipooti mu mukwano gwange obudde oba buzze ku bunnaabo. Kati nga Jeno Muhoozi yakamala okwetonda eggwanga erya Amerika nga liyitira mu seneta waalyo amanyikiddwa nga Jim Risch ne bagaana okwetonda kuno. Kati ekitongole kino kifulumiza lipoota enkambwe omusajja amanyikiddwa nga Kenneth Ruth mukwano gwange amaze okubeera ng'ateeka ekiwandiiko kino ku mutimbagano gw'ensi yonna mu nnimi ezisoba mu 7: olulimi Oluzungu, olulimi Olufalansa, olulimi Oluspanish, nkugambye Oluspaini oba Olusupaana. Kakati no mu mbeera y'emu n'olulimi Oludaaki saako mukwano gwange n'olulimi Olurasha. Jjukira nti Jeno Museveni ensangi zino akolagana nnyo n'eggwanga erya Russia kyova olabanga bakoze mu nnimi ezo ng'olulimi Oluchina okutegeeza abantu baayo nti gavumenti zaabwe ziyamba omusajja ate agenze maaso n'okubeera ng'akozesa ebitongole bikuumaddembe okutulugunya eddembe ly'obuntu. Kati nkugambye nti Robert Amsterdam akyagenda mu maaso naye n'okukuutira akadingidi omusajja amanyikiddwa nga Donald Trump okubaako ne kyakola ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Jjukira nti ono international lawyer ow'omukulembeze Kyagulanyi era ye yatandika bino byonna ebyolekedde gavumenti ya Mwami Museveni ne mutabani we CDF Jeno Muhoozi Kainerugaba. Kati mukwano gwange bino byonna nga biri bwe biti alipoota ng'emaze okubeera ng'efuluma nga bw'ogenda ogiwulira era nga bw'ogenda ogira ku mukutu guno nkusaba akatambi kano osooke okantereko ekigalo. Nkusaba katekeko ekigalo katambule nnyo kubanga Munnayuganda lowooza nti ebintu byawedde. Kyagulanyi okuvaayo ne yeekweka kakati no kyongedde akanyamberege kyongedde akasatiro wali munda mu State House. Ebyebutambala mu wanga Kivumbi
waliwo kiro kitwala omunaku ebigenze maaso n'okweranga bisulibwa mu bitundu ebya Butambala sako mu bitundu ebya Mpigi. Jukira nti ono yaggulibwako omusango ogw'obutujju era nga kigambibwa nti ono yali alina ekigulupu ky'abantu mbu abagenda maaso n'okuteekateeka ebijambiyo okutematema abantu. Kati ono nga ali mu kkomera waliwo bibaluwa bikiro bitwala omunaku ebirabiddwako ku street ez'e Butambala n'ez'Empigi. Wuliriza nga Ssenyonyi yakakutegeeza nti waliwo olukwe okubeera nga bateekawo emisango emizito, emisango eminene gikolebwe ku bannayuganda ng'okubatematema, okubatta, oluvannyuma babiteeke ku kibiina ekya NUP bakwatireko abakulembeze. Tulaba ebibaluwa ebisuuliddwa mu Butambala ng'ebyasuulibwa mu bitundu eby'e Masaka, kyokka era abantu ne batemwatemwa. Kakati bino byonna nga biri bwe biti mu bitundu eby'e Masaka mukwano gwange bwina amaze okwera nga afuluma. Justin Namere eyalangiriddwa nga Woman MP owa Masaka City mukwano gwange bizuuse, ono naye kooti emaze okwera nga ateemuluma, kooti emaze okwera nga emwambala. Jukira nti ono yakozesezza kooti ente ey'e Masaka. Kati kooti ey'ewaggulu yerindiriddwa okusala eggoye ku bujulizi bw'ogenda okulaba obw'enkukunala obumaze okwera nga buvaayo okusinziira ku mukugu eyabadde ku gulawundi. Eby'e Masaka byennyamiza bitiisa bya nnaku naye nga bye bituufu gavumenti ya Mwami Museveni awo bwetuusizza ensi yaffe. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, waliwo omubaka agambibwa okubeera nga ebintu bye yakolera abantu ng'ali mu paalamenti atandise okubeera nga bibajjako kimu ku kimu. Ono oluvannyuma lw'okumukuba akalulu ng'amaze emyaka 15 mu paalamenti, naye nga mu kino ekisanja ekisembyeyo kyokka nga twolekera akalulu lwagezezzaako okubeera nga aweereza abantu n'abateerawo amazzi n'abateerawo amasannyalaze mu bitundu ebimu. Kakati bwe bamukubye akalulu ono anyiize byonna, agamba wakubyonoona, wakubisaanyaawo, wakubibajjako olw'obusungu mbu obutamulonda. Kugambye nti myaka 15 nga talina kyakola, bw'alabye nga NUP emutaddeko amaanyi mu kisanja kino n'asalawo akozese omukisa ogw'okuba nga alinawo ku ssente n'ateekayo amasannyalaze ssaako n'okusindika ku mazzi mu bitundu ebimu. Kati agamba bwe muba nga temwannonze ke kaseera mbibajjeko. Abantu b'omu kitundu kino muddemu ate mubeere mu mbeera embi ddala. Ddala Uganda ekula ogenda kwera ng'obiraba. Wabula waliwo omukugu avuddeyo n'alabula ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda ssaako n'eggwanga erya Amerika wajja enakkira singa ebintu bisigala nga bigenda bwe biti ng'eggwanga erya Amerika liganye okubeera nga likkakkana, eggwanga erya Amerika nga likyalumya ejjiiko, ssaako n'ebitongole eby'amaanyi ebyongera okuwandiika amawulire agalaga obwannakyemalira ku gavumenti ya Mwami Museveni kyongedde okuteekawo akasatiro munda mu bakulu ab'ebyokwerinda, wadde nga UPDF evuddeyo ng'eyita mu mwogezi waayo aliko omukulu Chris Magezi netegeeza nti ebyo byonna Amerika byeriko eri ku byayo yo Uganda ejja kusobola okwera nga esurvivinga. Jukira nti Chris Magezi ono yaddawo oluvannyuma lw'omusajja amanyikiddwa nga Felix Kulayigye okubeera nga yagwa ku ndiri era nga ekirwadde kimubala embirizi sekimuzeebaza. Kakati nno omusajja ono avuddeyo n'ata akaka eri eggwanga eri Amerika bino binakkirawa. Wabula ng'omaze okwera ng'oteekako ekigalo ng'enkola yaffe nga sinaakubeera nga ngenda wala tuzze tubategeeza ku bannamagye, ku bakwata mundu abateega abantu ne babajjako amasimu ne bagakebera okukkakkana nga babasibye olw'okuba nga balina ebifaananyi ssaako obutambi obwa Kyagulanyi. Kaakati mwasooka ne mubiyita propaganda ne mugamba nti kuno kusaaga. Njagala olabe, njagala owulirize otegeere nti Uganda weeri mukwano gwange yakusabira nnyo. Kyagulanyi gyali waliwo obubaka bwenkuleetedde bw'ogenda okuwulira otye. Omusajja okwekweka yali abaze empiki, yali amaze okwera nga abala omuzannyo na butya bw'anaaguwunzika nga gavumenti ya Mwami Museveni alowooza nti mu Gwokutaano anaalayira gwe tulokkakkane ku mukutu gwaffe byonna oli wakuyota buliro. Wetwogerera omu ku baavuganya ku bwa pulezidenti w'eggwanga mu kalulu akaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliira ku nsiko ng'agamba obulamu bwe buli mu matigga olw'ab'ebyokwerinda okumunoonya, wadde nga gavumenti ne poliisi bagamba nti waddembe okudda mu maka ge kubanga teri amunoonya.
wabula kino kyongeddewo obunkenke mu ggwanga era nga mu bitundu by'ebibuga ab'ebyokwerinda bakyagumyemu okukuuma obutebenkevu kyokka nga abatuuze abamu bagamba nti ab'ebyokwerinda basussizza we balina okukoma era batandise okukaka abantu okubikkula essimu zaabwe nga bwe basangamu ekifaananyi kya Kyagulanyi nga babakwata. Okusinziira ku muvubuka omu atayagadde kwatuukiriza mannya ge wadde okulaga obwenyi bwe mu kamera zaffe, yakwatibwa ng'ava ku mulimu gwe mu bitundu by'e Bulenga n'asibibwa kantuntunu olw'okusangibwa n'ebifaananyi bya NUP mu ssimu ye era n'atulugunyizibwa. Omu n'ansikako essimu omulala n'ankwata ne bansikaasika, waliwo emmotoka ya Nuuwa ne bannyingizaamu. Saamanya kiki kye bakuba, nawulira ekintu nga bakinkuba ku mutwe. Oba kyali kikonde sijja kubalimba kuba baali bambise. Ninalumizibwa. Anyumya mbu nga bamutadde mu mmotoka ate baamukuba agakonde n'ensambaggere kyokka bwe baakizuula nti talina akakwate k'amaanyi ku kibiina ki National Unity Platform ne bamusuula mu kitoogo. Kati nali nkyegayirira omu n'aŋŋamba totutunuulira mu maaso, kwata essimu eno mpola mpola oggyemu password. Nemba nga abikkolako bwe nti ku face nezijjamu password nenjibawa. Mu kuscrollinga omwami omu nawulira nga agamba nti ono y'omu ku batujju ba Kyagulanyi. Ono agamba nti okumanya ng'ebikwekweto by'ab'okwerinda bino biri buli wamu. Juzi ye ne banywanyi be babiri baazingibwako akakundi k'abajaasi mu kiro bwe baali bava okusanyukamu akaabasaba okulagandaga muntu zaabwe. Nga tuva kudigiddamu nga bwemanya abavubuka. Pikiru yatutuusa mu trading center tetwasooka kumanya nti mulimu abasirikale already ne batusalako omulundi gumu. Mbu munnaabwe ataalina ndagamuntu yakigwako bwe yateekebwa ku kabangali olw'okusangibwa n'ebifaananyi bya Nuupu mu ssimu ye. Ng'essimu ye erimu ebifaananyi bya Kyagulanyi ng'ali ku laalizi ez'enjawulo. Olwabiraba ne bagamba naffe abasigadde tujja essimu zaffe ne tuzibalaga, nze Saabinaamu ne Peter nga talina. Kati ffe ne batugamba ono mutujju, abantu bakolagana nabo batujju era bino ebifaananyi byalina muno tukyalina ebibuuzo bingi ebyokumubuuza. Mbu ne bwe buli kati bano tebamanyi mayitire ge kubanga ne poliisi ey'oku kitundu yategeeza nga bwetalina mayitire ku kukwatibwa kwe. Bwe twogeddeko ne bannamateeka b'ekibiina ki National Unity Platform okuli George Musisi ne Haruna Nsibuka bavumiridde ebikolwa by'abasirikale okukaka abantu okubikkula essimu zaabwe kye bagamba nti kityoboola eddembe ly'obuntu. Ekisooka tewaliwo teeka lyonna ligamba nti omuntu bw'abeera n'ekifaananyi kino gubeera musango. Nuupu si kibiina kya buyeekera, Nuupu si kibiina kya butujju, Nuupu kibiina ekiri mu ggwanga n'abakulembeze baakyo oba pulezidenti waffe si musango okuba ne musimu, si musango okuba ne mu kifaananyi, si musango okwekubya n'ekifaananyi. Bakola byabufuzi balowooza nti nno balwanyisa Nuupu naye ate ng'ebitongole bikuumaddembe si mulimu gwabwe okulwanyisa ebyobufuzi. Kye balina okukola kukola ekyo ekiri mu mateeka. Kati eryanyi erisukkiridde lisazeewo lirinyirire eddembe ly'obuntu, lisazeewo lirinyirire enfuga egoberera amateeka. So kati ebyo byonna n'ebirala bye tutannalaba bisobola okujja oba oliawo osobola okubigeraageranyako ku mulembe ogutaalimu mateeka ogwali mu enfuga eya decrease. Newankubadde essimu eba ya bwannannyini nga buli omu waddembe okugikozesa mu ngeri gy'alabyemu, bano beewuunya obukambwe bw'abakuumaddembe bwe bakozesa kyokka nga ne bw'obabuuza ekibatwaza abaana mu makomera tebakirina. Abaana baffe abakwatibwa olw'okuba bamusanze n'essimu kikuleetera ku right of privacy. Omuntu ono alina right ye okukozesa essimu ye nga wayagala. Number 2, right to property, ekintu kyange nirako eddembe ku kintu kyange ate nze buvunaanyizibwa okukikozesa nga wenkola ki wenjagala. Wabula wenkikozesa nga waliwo obumenyi bw'amateeka mbeera summoned. Bangi bakwatiddwa batwali bane mu budduukulu naye ate bagenda okubeerayo nga teri musago gwe baggulako. Tugamba kutulugunya butulugunde bannayuganda na bitongole bikuumaddembe kumenya mateeka mu ngeri y'ekyononere bwekyo. Basinzidde wano ne bategeeza nga poliisi bwe yafuuka kyesirikidde ku nsonga zino kubanga naye amagye gagiwambako obuyinza. Kakati abasajja battu okufuuka kyesirikidde kuba tewalina kyakukola kubanga ne babeerawo ku checkpoint nga waliwo abapoliisi aba patrol nga wona abamagye be babuuza
owa poliisi senga wakana ne bayinza n'omugattako kwabwe batwala. So poliisi nayo yennyini emikono gy'emisibe. Kyokka bwe twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu ggwanga ku Lukomo ku nsonga eno, Kituuma Lusoka atutegeezezza nga bwe batannafuna mawulire gakwata ku kuggyako bantu ssimu zaabwe, era n'asaba yenna alina obukakafu ku kyo addukire ku poliisi. Nze nanze sikimanyi. Because I am not aware. You're not aware about it? I'm not. I am in my office, so I can't know what is happening. I don't know whether what he's telling is true, whether it is not true. So my comment is I am not aware and it is not verified. Kati omusajja Lutuuma Lusoki akugamba ki? Ono yavaayo n'ategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Tembo tanoonyezebwa. Kyokka ate ne tulaba amagye mu maka ge nga gamenya enzigi, gayuzaayuzizza entebe ne batuuka n'okumunoonya mu firiigi. Ye musajja y'omu azze ng'awolereza ebikolobero poliisi byezze ng'etuusa ku bantu. Mu kampeyini eziwedde ono yayogeranga n'ebintu nga n'omwana omuto abirabirako ddala bw'ati, n'akugamba nti aba NRM ate baakubiddwa ba NUP. Kulaale NUP walina okubeera oba mu kifo NUP walina okukubalaale nga waliwo aba NRM abalina emiggo, n'akugamba nti ate aba NUP be balumbye aba NRM. Kati ku kino ayinza kukugamba ki? Bwe Munnayuganda ali eyo olina kwebeereramu. Mukutu gwa muntu wa wansi, nzikiriza mu butongole nsooke nkulamuseko na gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukwano gwange gwe ali eyo atugoberera. Maama wo Switzerland, ndowooza ensonga oziwulira ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Taata nkusaba omundabire sako n'okwera nga ate omusindikira essaala zaffe ze tumusabira Katonda asobole okwera nga amusuusa. Kaakati nno ne Kevin naye mundabire nnyo mugambe nti mwagala nnyo kazini wange oyo. Kaakati mpuliriza bulungi nnyo gwe Munnayuganda ali eyo asaze okwera ng'otambula naffe. Ekyabadde Masaka buli muntu yenna yeewuunya, buli muntu yenna akyennyamidde ku biki ebyakoleddwa omulamuzi wa kkooti wali mu kitundu ekyebuddu mu Masaka. Jjukira nti nakolera akatambi nga n'okulonda tekunnabeerawo, ne nkugamba nti waliwo olukwe okulemesa NUP okuweza ababaka 30 mu paalamenti ey'e12 ng'era bwaliwo lisiti mpanvu nnyo General Museveni ne gavumenti ye nga bagamba nti bano tebalina kubeera nga bagenda mu paalamenti singa General Museveni amala n'atusimatuka n'adda mu buyinza, era nga abamu ku abo bangi ku bo baalemesebwa okubeera nga badda mu paalamenti oluvannyuma lw'okukola selection. Wuliriza, oluvannyuma lw'okukola selection mu kifo kya election nga balondo bambulondobi ne bagamba nti olutamaguzi temumukkiriza kuddayo, oyo Muwanga Kivumbi temumukkiriza kuddayo, era ne nkugamba nti bangi ku bo bagenda gaanibwa okubeera nga banominatingibwa, ne nkugamba nti bangi ku bo bagenda kuggibwa ku ballot paper, ne nkugamba nti bangi ku bo tebagenda kulayira yadde balangiriddwa, ne nkugamba nti bangi ku bo bagenda kulayira naye era bawaabirwe baggiwe mu paalamenti katandika butandisi. Kati e Masaka ku byonna byonna ebyabaddewo njagala nkutwale ew'omukugu eyatunulidde ensonga zino owulirize obuvuyo obwabaddeyo otegere nti gavumenti ya NRM ensonyi yazinaabadda kati yasalawo okukozesa lyanyi kubanga amaanyi g'abantu oba people power yadda mu kibiina kya NUP. Nga sinakubeera nga nkuwa bigambo bya Kakenso ono eyagoberedde ensonga z'e Masaka, njagala nsooke nkulageko katono nnyo ku bigambo omulamuzi byeyogera nga bali mu kkooti, ate bwe kyatuuka ku gulawundi ono ne yeefulira mu kiti ng'embazzi n'asalawo obutagoberera mateeka n'akola ekyo ky'ayagala ne bakama be abakulu mu NRM. Nakugambye nti Piara ow'e Masaka yagobebwa, ne nkugamba nti akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Masaka yagobebwa lwa kifo kino. Olowooza nti ono omulamuzi yabadde asobola okugusala nga gudda wa NUP? Kati nno General Museveni yakwata mbazzi atambula n'ekijambiya, kaakati n'atema buli gwasanze. Takyayagala kubeera nga amanya oba yeekwese oba teyeekwese, ensi yamutegeera dda. Kyagulanyi okuva ya mwambula kati yanaabira ddala ensonyi. Biwulire ate otubivaamu kugambye nti ekiwandiiko okuva mu kitongole kisinga obukadde ekimu ku bisinga obunene mu kulwanira eddembe ly'obuntu ku nsi kuno, General Muhoozi Kainerugaba ayolekedde kubeera nga asibwa, ayolekedde kubeera nga ateekebwako nvumbo, gavumenti ya Mwami Museveni eyolekedde okubeera nga evuunikibwa. Ekyasinza okwewuunyisa bannayuganda, omulamuzi Justin has a right okwekubira omulanga so ng'agenda mu kkooti ng'aloopa ng'omulamuzi agamba wetusanga ballot box yonna nga nzigule kikomaawo ebyagenze mu maaso ojja kukwata ku mumwa. Watch.
Nalubowa yalangirirwa n'obululu emitwalo 2,143 ate Nammere n'afuna obululu emitwalo 2,343. Bannamateeka ba Nalubowa be basoose okusaba kkooti egoba omusango guno nga bagamba nti ennaku ze gulina okuwulirwamu zaggwayo dda. Anthony Bazira ne Sam Sekyewa bannamateeka ba Nammere bategeezezza kkooti nti si kituufu nti ennaku zaggwayo era ne basaba kkooti egende mu maaso n'okuwulira omusango. Mu nsala ye omulamuzi Asiimwe yategeezezza nti ennaku z'okuwulira omusango guno zikyaliko nti kubanga bassaamu okusaba kwabwe ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. Ennaku ezaddirira zaali za wiikendi omwali n'olunaku lwa gavumenti olw'okuwummula olw'ameenunula era n'asaba omusango guno gutandika okuwulirwa. Mu kutandika okuwulirwa Masaka, Court proceeds to order a recount of all boxes, and this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. Kakati n'omulamuzi akugamba nti tugenda kuddamu okubala akalulu kano era naye nga waliwo obukwakulizo obuteekebwawo tugenda kukabala kasita tusanga nga tewali bokisi n'emu etaataakanyiziddwa, nga tewali bokisi n'emu ekwatiddwako, nga tewali bokisi n'emu esumuluddwa, oba nga tewali bokisi n'emu yakyusiddwa siiru. Bwe tunaabisanga mu bubokisi buno nga waliwo eyakwatiddwako, waliwo eyasumululwa, waliwo eyanyenyezebwa, yadde okukyusibwa siiru, tetugenda kweyongerayo na kubala kalulu kano. Omulamuzi bwe yagamba ng'ali mu kkooti okusinziira ku mateeka era nga bwe galambika okuddibwamu kw'okubala akalulu. Kati njagala owulirize eyabadde ku gurawundi, njagala owulire Kakensa ng'akunnyonnyola ku biki ebyabadde Masaka ng'abiwumbyewumbye byonna n'abikuleetera otye ne gavumenti y'eggwanga Uganda. Nakugamba nti kino kye bayita selection not election, kubanga mu bitundu bingi eby'obukomansimbi eby'essembabule nakugambye nti ewa Muwanga Kivumbi Saake wajjo ewa Lutamaguzi yonna tewaaliyo kalulu, bakozesa maanyi. Era nga ne mu bitundu byonna gye batannakozesa maanyi abasajja bano bagamba tukyatandika butandisi. NUP tujagaza ababaka ekinene nnyo 30 mu paalamenti ey'e12. Lwaki? Byonna ogenda biwulira. Naani ali emabega wa kino kyonna era bakikola batya nga n'ababaka bonna abagaana okukkiriziganya n'ebiragiro ebiva mu gavumenti ya Mwami Museveni bagenda kugibwamu. Wuliriza ggwe, sooka owulire ebibadde Masaka. Ebyobufuzi ebyazanyiddwa ku mulundi guno babiyita munankolaki. Kankole kino munankolaki. Nga bw'olaba omubbi oba omulumbaganyi yenna bw'asobola okuyingira mu nnyumba yo n'akwata mukyalawo n'amukozesa, God forbid, n'amukozesa n'amala n'akubuuza obadde ogamba ki. By'ebyobufuzi ebyazanyiddwa mu 2026. Tulabye ebitundu bingi ekayunga na basaba recount, naye ezimu ku recount y'e Masaka eya woman member of parliament owa Masaka district mu butuufu yabaddemu ebintu bingi. Kalungu zombi east ne west omulamuzi yagaana okuddamu okubala obululu olw'ensonga nti boxes, ballot boxes were sabotaged. Buno babusumuludde buno buki. Naye nainsistinga n'agamba nti obululu bw'omubaka omukyalo wa district ey'e Masaka bubalibwe. Era ne babubalibwa. Mu kusooka baali balangiridde Rose Nalubowa owa National Unity Platform. Bagenze okuddamu okubala. Bagenze mu recount ne balangirira owa NRM. Court ne langirira owa NRM Justin Nammere muwala wa Vincent Sempijja nti yawangudde ekifo. Advisor w'omukulembeze w'eggwanga nti yawangudde ekifo ky'omubaka omukyala n'obululu 20,015 Nalubowa bamuwadde 20,376. Naye nga tugenda mu kubala obululu obwo, ballot boxes were sabotaged. Box zaali nsumulule. Era akawaayira ako Council Samuel Muyizi oba akakuniza ako ke yaleeta okulaga omulamuzi nti naye how sure are we nti obululu buno bukyali buteeketeeke bulungi
kubanga boxes zisobola okuba ensumulule. Ewa Kiruluuta Nkeetanyi nayo baali bagambye okuddamu okubala obululu. Naye omulamuzi olwatunula ku boxi nga nsumulule n'agamba nedda. Tetugenda kufuna kituufu mu bululu buno nga butunula bwe buti. Era okubala obululu ne kuyimirizibwa, Nkeetanyi Kiruluuta n'asigala nga mubaka omulonde owa Kalungu East. Naye Nalubo obululu bwe bamuwadde agaanye, era kirabika ogwo omusango tebinnaggwa kuba naye ndowooza agenda mu kkooti. Nalubo lwaki agaanye? Ekisooka akakunizaako ke nkutegezezaako okusanga nga boxes nsumulule, omulamuzi teyabadde na magezi gaako. Ekyokubiri, ne mu kubala obululu bwennyini box era babadde babalanga emu nsumulule. Nalubo wagamba nti nga box endala 5 ezitaaliwo mu kusooka zireeteddwa naye nga mulimu bululu bwa NRM bwokka, bwa Justin Namere bwokka, nga kiraga nti ezo box gye baazijja NUP teyakwatayo. Box 5 ezabadde ziraga nti nno Justin Namere abantu bonna abalondera ku polling stations ezo baamulonda. Era nze ndowooza bw'abanga Nalubo abamuwadde declaration forms akwate boxes ebitundu gye zaavudde. Okitegedde? Asobola okukwata box ezo n'agendayo. Ayinza okuba nga obwenkanya bunaaba butono. Naye this time round kiri worse than ever before. Kino tekirabwangako. Kino ekiriwo mu mwaka guno 2026. Nze nkuze kutuuka wano mbadde sikirabangako. Tubadde tujja mwebuli naye nga tebutuuka wano. NRA weegambye nti kaakati ekiba kibe anti temutwagala. To the extent nti temutwagala baleesa abantu mu bitundu byammwe ne babasimbawo lwa mpaka ne babawo obulunga bwa mpaka nga ne wankubadde mwaba rejectinze nga babawadde obululu nabo bennyini bwe batamanyi gye bwavudde. Abalala ne babalangisa kibuli nga yali 2016 Entebbe municipality ku mayorship. Vincent Kayanja Dipo bwe yawangula ne balangirira owa NRA yali akutte ekyokusatu. Kyekyabadde ekira municipality mu kalulu kano. Kabogozo we NUP ng'awangudde n'addirwa Julius Mutebi Nsubuga owa PFF ne balangirira owa NRA. N'ebitundu byonna ebirala bingi gye balangiridde aba NRA. Abagezezzaako kugenda mu kkooti obwenkanya bubadde bwa munguuba. Abalala abafunyeeko ku bwenkanya ebitundu nti obululu tebazzeemu kububala. Eyo babadde ne internal conflicts nga NRM. Ku that particular post wabadde ne internal conflicts nga bw'olaba Kayunga nti ekayunga ekimu ku byataasa Nakwedde ani atwala recount bagitaddewo naye ani agitwala. Recount mugitaddewo ekayunga naye ani recount egenda kujjira mu favor yaani ya Kalangwa oba ya Nantaba kubanga ezo parties ebbiri Kabwanango. Kaakati ogwo omutawaana ne gubeeraawo kyekyayamba Nakwedde kyokka. Ekya Kiruluuta nkikugambye kyekyayamba ne Ssewungu mu West boxes ng'olede ziri sabotaged nga tosobola kumanya naye ate era nakyo kyalibadde kisoboka. Naye Kalungu East
olw'okuba kyali eyali ataddeyo omusango ye Ssempijja Vincent Frelio naye alina internal conflicts ku posti eyo era naye ekyo kiyinza okubanga kyaleetera Kiruluuto okusigalawo kubanga bangi abaali batayagala kintu kijjire mu favor ya Ssempijja. Yes. Kakati no yaddengo ono yalangiriddwa ng'omubaka omukyala owa Masaka City. Mukwano gwange ebirumira byabadde bingi nnyo mu musango guno era nga bangi ku bannamateeka bannaddiini bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ekyakoleddwa omulamuzi ono ow'e Masaka mu kkooti ento. Era nga Nalubowa Rose akalambidde ng'agamba nti wakubeera nga yeeyongerayo mu kkooti ey'ewaggulu gye tutamanyi oba mu kkooti za Uganda wakyaliyo omuntu ng'azze agoberera ensonga ng'azze alaba ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ng'akyazeesiga ng'alowooza ayinza okubeera ng'afunayo obwenkanya. Kakati ku kyabaddewo ng'ensi yonna eraba nga baasanze obululu obutiikinge nga buli mu feva ya NRM yokka. Jjukira nti mu Masaka NRM ebadde ekulungudde emyaka nga tefunangayo mubaka wa paalamenti n'omu era ebbanga lyonna nga NUP tennajja eno ebadde eronda ba DP. Abaka aba DP be babadde batwala ebitundu bino okuva NUP lwe yajja ne yeefuga Masaka. Kati ogamba otya nti waliwo polling station ezabadde zirimu obululu nga bwa NRM bwokka nga wa NUP tayinaawo yadde. Naye era gwenga omulamuzi n'osigala ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obala obululu buno olw'okuba ng'oyagala kuyisaawo ekyo abakama abo kye bakutumye era kye baagala kibeere. Ekyenyondo osula amateeka ge wasoma mu kasero. Kati e Masaka ebiriyo bya nnaku byebyo naye nga tulinze omukyala Nalubowa Rose bw'anaagenda mu kkooti enkulu anaafunayo obwenkanya ku kkooti za Uganda nga bwe tuzimanyi era nga bwe tuzirabye nga zisala emisango mu nsala ey'ebiragiro. Kakati nno bino nga bikyali bwe biti njagala nkutegeeze nti abantu b'e Masaka twabasaasidde dda olw'omukyala gwe babaweerezza gwe babakakatiseeko gwe babasibyeko okubeera nga yagenda obbakulembera. Jjukira ndi nakugamba omukyala ono y'omu ku bakyala abagambibwa okubeera nga basiwufu ba mpisa ku mulembe guno nga tebakwatibwako yadde okubeera nga bagambibwako olw'okuba ba NRM. Njagala nsooke nkulaga ebimu ku bigambo omukyala ono byazze ng'ayogera ebikulaga nti ddala ono si mukulembeze. Ono tagwanidde na kubeera mu kifo kya bukulembeze kyonna mu ggwanga. Ebigambo ebinene byakubawo nakulaze jjo akatambi ng'amukola kanso mu bantu mu lujjudde. Kati njagala nkulage nakugambye nti waliwo olutalo wakati we ne kitaawe nga ne Ssempijja minisita yavayo n'akakasa n'agamba nti omwana ono nze yannemerera. Kati njagala owulira obujulizi bwe bwongedde okubeera nga buvaayo ssaako n'ebigambo ebimu ku ebyo omukyala ono byazze ng'ayogera naye n'asigala ng'akakaatibwa ku bantu b'e Masaka atayina nsa atayina mpisa atabuulirirwa yenna mmere ab'e Masaka mwagudde dda ku kyokya. Njagala owuliriza nnyo bwe tukavaamu ekiwandiiko Jeno Mwozikani Rugaba gamubugumye dda nga n'ebyamuwanga Kivumbi bitiisa mu bitundu ebya Butambala. Twalabako emisango gyo ng'ovumye kitaawo Ssempijja ogwo gwakubiri ogwokusatu azaale muggwe bwe mba namufuma genda azaale muggwe nze yampeerera dda namala bwe mba namufuma genda ozaale muggwe Junior yakyawa ab'ekika kye batwale muggwe gwe nnyabo sooka ove ku bantu gwe nnyabo biyite nnyoko nze siri nnyabo nnyoko ye nnyabo bino tolina gwogenda tiisatiisa tojja kumutiisatiisa bw'oba obanyi nti taata wange situukiridde gy'ali wagenda azaale muggwe genda akuzaale akutuume n'erinnya lye tombuza bintu bya kisiri bw'oba tomanyi nti otandise omukaana kwava ebituuma Isabio byayitaga ngegenda eyamwala wakaguta olaba wabulwa emiliyoni 2 ezikukulira kkaadi sirika konja osasula osirike bigambe nnyuko wadange nyumirwa
oyo omubaka owa Masaka City omukyala era ye mubaka agenda okwera nga akulembera abakyala mu Masaka yonna. Kyewunyisa, kyennyamiza ate kyannaku omwami gwalina amukola waali mu bantu ab'ebitiibwa, baloya we bali, bakanso we bali, abasajja bonna ne basigala ng'omukyalo ono bamutunuulira butunuulizi ne batamugambako yadde okubeera nga bamugolola ettumba oba oliawo bannamateeka. Kaakati nno omukyalo ono ojjukira nga akuba fulufiga era n'atakwatibwako. Kaakati twebuuza amaanyi omukyalo ono agajjawa? Bingi nnyo jjagenda ng'obitegeera ku mukyalo ono. Waliwo n'amawulire agafulumye nga galaga mbu ono yandibanga yaweereddwa ekifo kino olw'okubanga kitaawe minisita Bamulanga Kisempijja yakuyibwa akalulu ate je n'Omuseveni n'atamuteerawo mbeera yazze ng'ateerawo abalala. Kati mbu mu kumusasulamu okubanga yamujja mu paalamenti n'atasobola kubeera ng'amulwanirira kuddayo bwe yasobodde kuzzaayo muwala we. Kati njagala owulirize mukwano gwange ebyo ng'omaze okubeera ng'obitegeera ebiri e Masaka. Ab'e Masaka twongera kubeera nga tubanakuwalirako olw'omukyala oyo gwe babawadde atayina mpisa yadde. Kati nno bino byonna nga bigenda mu maaso era nga biri bwe biti. Nakugambye nti waliwo omubaka agambibwa okubeera ng'atandise okuggyako abantu ebintu bye yabakolera oba bye yabakoledde olw'okubanga ono tebaamulonze kumuzzaayo mu paalamenti, era ng'agamba nti nabo bakole ebyabwe. Agamba be mwalonze babakolere. Kati eggwanga Uganda liraga ngo maze emyaka 15 mu paalamenti, abantu baakulonda obadde osasulwa naye n'akatono ke bakufunyeemu mukadde akasembayo gwe n'obalaga ettima n'obalaga omutima omukyafu n'obagamba amasannyalaze kanga bajjeko, amazzi kanga bajjeko, gwe mwalonze abibakolere. Njagala nkutegeeze nti mu bitundu eby'Amawokota omusajja Yusufu Nsibambi oluvannyuma lw'okubeera nga yakubibwa akalulu omwana wa NUP Ssejjemba, kakati nno yasaze okubeera nga biteeka mu busungu. Amasannyalaze ge yasika ku kyalo, amazzi n'ebitaala bya sola mbu bye yali awadde abatuuze byonna yakubiwanulayo, byonna wakubibajjako, olwo mbu gwe balonze abakolere. Kati bwe tubeera nga tulina abakulembeze mu kikabo ekiti nga buli avaako yagenda n'ebyo byakoze, nga buli ava mu woofiisi ayagala kuttatta n'ebyo byataddewo ebitono, Uganda eragawa? Guno mutima kikaaki? Njagala owulirize ebigambo bino bwe tubivaamu ndyoke nkutwale ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne General Moses Kayini Lugaba owulire olutalo olwolekedde General Tibwabulwa saako ne mutabani we embeera bwe boononekedde nga Kyagulanyi yabatyabidde eddaaka limu obuwuka. Bwe tuddako mu ssaza Mawokota batuuze ku kyalo Buyaaya Kitojo Sel mu Bwama Town Council bawanjagidde abakulu ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kubonyesa amasannyalaze mu ggwanga ekya UDCL okubadduukirira ku kizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze ekisusse mu kitundu kyabwe olw'ebimu ku bikondo by'amasannyalaze ebyabaweebwa abadde omubaka wa paalamenti wa Mawokota South mu paalamenti okuggibwawo. Bakulembeddwa ssente bw'ekyalo ekyo Muliika John Bosco nga bagamba nti bamaze ennaku 3 nga bali mu kibululu. Bano bagamba nti ekizibu kino kiva ku mubaka w'ekitundu ekyo Yusufu Nsibambi okutema emiti gy'amasannyalaze ebiri ng'alumiriza nti gigye era giri ku ttaka lye ekyavuddeko ekyalo okusigala mu kibululu. Kituufu twafuna amasannyalaze nga tuva ku plasoma y'omubaka Yusufu Nsibambi. Yusufu Nsibambi n'antegeeza n'aŋŋamba nti amasannyalaze tegakyamumala kukola mirimu gye kubanga yali yaleeta transform eyo nga ye ekola emirimu gye. N'antegeeza nanga nti alina omuntu omu gwayagala okusalako nga ye Kasodini Sibugaya nti amasannyalaze gaatwala mangi kati ngayagala amuggyeko gasinga n'ag'ekyalo asobole okunyukanya bizinensi ze. Ekyaddirira era yakikola n'agenda amukutulako. Yamukutulako Kasodini Sibugaya n'ayita mu kitongole ky'amasannyalaze ne badda ne bamuzzaako. Bwe bamuzzaako omubaka Yusufu Nsibambi n'akitegeera n'ajja ffenna n'atuggyako. Mu kutuggyako amasannyalaze era basobola okudda n'abaga nti tebalinnya muti, omuti guli mu ttaka lye alina kumala kukkiriza ko alukusa. Era basobola okuddayo e Masaka gye baava lunaku olwo wabula eggulo ku makya ng'emiti ebiri nga gyatemeddwa naye ng'egyatemeddwa si egy'abatuuze gye baagula egy'omubaka Yusufu Nsibambi ffe kwe twajja gye gyatemeddwawo. Ekyo kyekyenjawulo, egigye gye gyatemeddwawo. Wabula Kyabasa bwetuukiridde omubaka oyo wa Mawokota South Yusufu Nsibambi bano abasekeredde busekerezi agambye nti abo bali mu byabufuzi bye bazannya era babanga balina obujulizi obumuluma bamukube mu mbuga z'amateeka. Kitundu kyani nze mwami w'ekyalo ye kyabaakola bwe baba batemye omuntu yenna yatemye kuba tuyinza okulowooza nti MP agenda n'atema emiti ye agende ku poliisi
atwale empapula ez'obwannannyini obwa transformer okusooka, atwale ekyapa transformer weeri, atwale ekyapa ekkubo eryo alage nti lya gavumenti si lya private gyoli yakola kkubo lye, atwale ebifaananyi eby'emiti gy'abagamba baatemye, ababuulire we yagisasulira egyo emiti gye baatemye, ababuulire we giri bwe bagitemedde oba ttaka lye nga muliika oba lyakyalo nga lyagamba nti lyakyalo, alage gavumenti yaleeta amasannyalaze ago mu rural electrification gafuuka ag'ekyalo, kati awo watandikira awo naffe tujja muyambako. Omu ku bakulira ekitongole kya UDCL mu kitundu ekyo atayatuukiriziddwa mannya agambye nti babadde tebalina kye bamanyi ku buzibu obwo. Sebo ensonga ezo zonna nga bwe ziri zonna nga bw'ozoogedde poliisi leka bakole okunoonyereza nga naffe bwe tutegeera lwaki balina amasannyalaze ne waliwo omuntu yatemye tulabe tuyinza okukinoonyerezaako kulaba nti ensonga zigonjoolwa. Mbadde tunafuna ripooti nti oba waliwo abatemye emiti kyovudde laba nakugambye nti bwe tunaba tufunye okwemulugunya okwo tujja kunoonyerezaako. Kakati lulinga ali mu parliament amasannyalaze gabadde gamumala. Nakugambye nti n'amazzi amawulire gagamba nti ku byalo atandise okubeera nga pipe azisimoggola. Saako okubeera nga ebitala bya sola bye yagula nabyo omusajja agamba wakubeera nga abiwanulayo ku nguudo z'omu bitundu ebiri mu bitundu gye baamumma akalulu. Kakati bwe babanga amasannyalaze gabadde gamumala nga ali mu parliament, lwaki bwe yavudde mu parliament amasannyalaze tegakyamumala? Ate n'ensonga tetugenda kubeera nga tugirwako nnyo. Njagala ongendere mu comment ombulire ddala kino kya mazima, kino kya bwenkanya okubeera nga omusajja amaze emyaka 15 mu parliament n'akatono kaakoze mu kisanja ekisembayo nga yeegula amaganzi bamwongera ekisanja ne batakimwongera. Abantu nga bamugamba kyokozeeko kikoze wummula. Oli mulwadde obulamu bwo butambulira ku ddagala wummula. N'abaana abatoka bajje nabo batuweerezeeko wummula. Be mwagamba nti be bakulembeze ab'enkyaka bajje wummula. Bino byonna tabitunuulidde wabula ye olw'obusungu n'okwagala okwekkusa ye ng'omuntu atandise kubeera ng'agenda ng'ajjayo ebyo byeyitira ku bantu okufuna n'abanga abaddiza kati abibasabye. Ono tayawukana na muntu agenda n'ayanjula n'amala okwanjula ate ebintu n'abinonayo. Kati be bamu n'omusajja ono ng'amaze okulya akkuse takyagala kubeera ng'agambwako yadde okulagirwa. Be basajja abo abadde bafutubadde mu bitundu ebimu ku ebyo bya Buganda nga balowooza byabwe we batali tebisobola kgenda mu maaso. Kale nno Ssejjemba ajja baleetera amasannyalaze, Ssejjemba ajja baleetera amazzi. Tukimanyi bulungi bano abaana abato abavubuka balina hange eyo ey'okkolera abantu. Kati ono omusajja Nsibambi y'omu be bamu abali mu kaliba ya Sseggona akali amaggwa abatalina kye bakoze naye nga mu bifo bataddeyo obulamu bwabwe okulaba nga bafiirawo okuuka ejjembe okulaba nga babiddamu. Kyannaku ate kya ssanyu nti teyazze mu parliament n'omutima gw'omutuufu abantu batandise okubeera nga bagulozaako n'okugulaba. Kati wuliriza, nakugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akyagenda maaso n'okutambuza Serebu n'akanaginagi gavumenti ya Mwami Museveni okubeera nga tamanyi weeri, okubeera nga tebamanyi waali, saako okubeera ng'ono tebamanyi kyazzaako. Wabula okulaba obutambi obutono bw'ata ku mitimbagano ng'alabula bannayuganda n'okubategeeza obutava ku mulamwa n'okubeera nga bongera okugoberera ensonga ezigenda mu maaso mu nsi yaabwe. Kakati nno ono yavuddeko nakolera akatambi akalaga bannaddiini nga bagenze mu maka ge, era amawulire ne gafuluma nga galaga nti bannaddiini bano baali bamusendasenda asobole okuvaayo gy'ali ajje mbu ayogere ne General Museveni. N'enkulaga bannabyabufuzi ab'enjawulo nga batandise okuvaayo ne bategeeza gavumenti mbweteese ne Kyagulanyi. Bino byonna babyogera naye nga bakimanyi nti General Museveni kyalina okubeera ng'akola okutereeza embeera, wabula nga Kyagulanyi akyakombye kwerima agamba sina gyendaga, sigenda kuteesa na musajja oyo kubanga namugamba ebintu bibiri: kuwaayo buyinza na kusooka kuta bantu bonna be yakwatidde obwereere. Awo tulyoke twogere naye, tulyoke tutuule naye ekkololo tulabe kye tuyinza okubeera nga tumusalira nga bannayuganda ffenna, wabula sinze ng'omuntu. Kakati nno Balamu yavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi aveeyo bateese era mbu balabe ekyokukola eggwanga lisobole okubeera nga ligenda mu maaso. Jjukira nti ono yasooka okutambuza ebigambo nga biraga nti Kyagulanyi yadduka dda mu ggwanga era ng'alaga bannayuganda nti Kyagulanyi mutiitiizi. N'atwa obutambi ng'ali mu Uganda n'ayongera okulabisa security yaabwe, olwo kwe kuvayo ne batandika okugamba nti tebamunoonya era bo tebalina kye bamwagaza.
kati gye bikkidde nga balumbye amakage nga n'ebitongole ebisinga obunene mu nsi n'ebirwanira eddembe ly'obuntu bitandise okwera nga bivaayo n'okwongera okuteeka kamera ku ggwanga lya Uganda. Amawanga aga Bulaaya agakyagaanye okukkiriza General Museveni nga ye mukulembeze omupya w'eggwanga Uganda, nga ne gye buli kati ebiwandiiko mu EU, UN, amawanga aga Bulaaya gonna tegannakwera nga gava mu butongole kubeera nga gozaayoza musajja ono nga gagamba nti obubbi obwali mu kalulu tebabulabangako, nga bagamba obumenyi bw'amateeka obwali mu kalulu buno tebulabikangako. Bino byonna nti alina okwera nga abisasulira okusinziira ku bo, ate nga ye agamba nti Uganda erina kubeera nga yo terina kugendera wansi w'abazungu. Kati bino nga biri bwe biti, abasajja Amerika bagamba gwe togaaya muliro oguwanda, kati katukulageko amaanyi gaffe otegeere nti tusobola okubeera nga tujja bulungi nnyo mu nsi yo ne tukukubirayo oba ne tukusalirawo, kubanga jjukira nti akusinga ajja nakubisa gw'okutte oba gw'otemye oba gw'omenye ate n'obulako ky'omukola. Njagala owulirize Mitembo kyatuusiza ku General Museveni, njagala owulirize General Muhoozi bw'atuuse ku kisenge n'atuuka n'okwetonda nga tebamunyega. Nkugambye nti ekiwandiiko mu nnimi ez'enjawulo ezisinga okwogerebwa mu nsi yonna kyamaze dda okubeera nga kiweebwa gavumenti ya NRM, era ng'ekiwandiiko kino kiva mu Human Rights Watch. Nakugambye nti ekitongole kino tekikolaakola lipooti. Si United Nations Human Rights Watch, nedda, byawukana. Kugambye nti kino ekitongole kiyitibwa Human Rights Watch, kyatandikibwa mu 1978 era nga kye kimu ku bibiina oba ku bitongole ebyannakyewe bisinga okubeera nga birwanira eddembe ly'omuntu n'okunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka gavumenti bw'ebeekoze ku bantu. Kati njagala owulirize, teekayo okutu, kyokka nga n'ebyamuwanga Kivumbi e Butambala abasajja baagala kubeera nga balukalukwe okwongera okumusiba, okumunyweza n'okumuteekako emisango egy'obutujju nga baagala kutondawo obujulizi. Wuliriza ng'ekyali e Masaka bwe baasuula ebibaluwa ate okukkakkana ng'abantu batemwatemeddwa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Announcement of the next step in the search for accountability concerning the behavior and the Ugandan government and its rigged election and violence against the political aspirant. Very soon bagenda kutuwa masanya, bagenda tuwa very soon batuwa. Waliwo abadde bakuba abantu nga bekwese mu bikookolo ye, kati mugenda kutubuulira ebyo bikookolo baani abaali babyekwesemu. Essaawa yonna bino byendeeta ne just njagala nkugireko mu history then tutuuke wano tuli leero. Kino kyendeeta guno muliro nkiddamu, guno muliro gwakutte edda, guno gwayase edda, guno ogw'omuliro gumu, ogw'omuliro gyayase edda wano. Aga twajja kujjako, twajja aganze minisita addako nga muwoza ate kati gogenda kubeera otya minisita mu gavumenti etali ya Kyagulanyi? Nabagamba nze ndi minisita mu gavumenti ya Kyagulanyi ate mumpakanya. Mwaba abingirira, mwaba ngamba mbeere nina okubeera minisita. Twafunye edda omuliro wano gwaka, omuliro gwaka wano mulooza Bayuda mpadde omutima. Bayuda weekudde omutima. Nabagambye nze minisita addako nga muwoza ate nabagamba nze nina okubeera minisita guno omwaka, nina okubeera minisita nga muddawo. So omuliro gwayase edda, omuliro gwakutte edda. Wali babadde bakuba abantu emiggo, katutandisa ate simanyi Muhoozi apologized to America. Teri bya apology wana, teri. America yabagambye teri bya apology, tetubyagala. Ne United Nations Human Rights Watch ebagambye teri apology wana, kati tugenda kwabika. Yes, nabagamba kati tugendeko mu katono then tutuuke we tuli leero. Manyi njagala nnyo nkugirewo tujenga nkuwako ka history then tutuuke we tuli awo ojja otegeera ebiki, ogenda otegeera ebintu we tuli. We twatandika ne human rights
Bamunyolo uyo omugagga wange yino wane namba yaffe as usual tenakyuka yo yennyini 0758861000. Thank you Bamunyolo. Bino byenjagala nensomesa abantu nange nteeka mu research akozesa data. Thank you Bamunyolo. Okitegera? So nkugambye njagala tugende empola tutuuke wano wetulira ebintu byatabusedda. Ate nabagambye abantu bano bava Iran. In fact tuyinza n'obutalinda Iran kubanga ebya Uganda byo kati wetuli leero ku level tusinzeeko ne Iran. Okitegera ekintu ekyo wano wobisanga we bituukawo ng'ogamba ate Shama wabitugambanga wano wobisanga. Kati wetuchallenginga police zino tuddayo ku square one always. Square one kati wali confusion yesinga kati ne bano ba political dwarfs bana bagala okusiriwaza abantu nabo we bagirawo ne bakwatira obwongo. Kati square one eno njagala njikunyonyole bulungi mu Uganda ogitegeere. Then nawe abadda weddemu amaanyi gagenda kuddamu leero. Kati square one eno efaanana etya? Kasita mutandika revolution mugenda mu ba police makers ne muchallenginga gundi zino na muchallenginga ebyo ebintu ebyabatuusibwako ddi mu system kubanga zino system nabagamba tuli mu kintu kye bayita neo-colonialism oba tuli mu kintu kye bayita colonial administration system. We did Museveni si ya administeringa zino eno akalulu kano nedda yakasanga wate naye agamba kyekyamulwanya. Kati we mugenda ne muchallenginga police zino bakugamba londa means kati waliwo abalonda ne bagamba nti ono wetutuuse kati tukwate emundu tubakube bakoleki bafe. Okitegera ekintu ekyo twale obuyinza. Then waliwo abagamba tugenda kumuchallenginga nga tuyita mu policies. Kati eno ye new era eriko nti ba revolutionaries abasinga essaawa eno bakuchallenginga nenga bayita mu policies. Okitegera policy ki bagita democracy na human rights. Wakati nga avenues zonna ziblokingidwa, wakati nga system emenye buli kimu, waliyo ekintu kye batakola ki kye batakwatako. Democracy tebamukwatako ne human rights tebamukwatako kubanga wokwatira ku democracy kitegeeza ovudde mu policy ene yaba colonial manstabo n'ogenda mu yaki mu y'omulala. Ekyo bayita ki kibayita democracy. Kati eno gundi ya human rights bagikuterawo as an option. Nti senga ziri avenues zigaana mugenda kukozesa ki mugenda kukozesa human rights. Nabagamba wano eno stage we tuli kwebiggwera teri stage ndala kugambye tulina gundi bbiri naye nkuwa history then tujje we tuli leero lwaki kiriwe ekiti kiki ekiddako. Doom is coming to Uganda. Mark my words, doom is coming to Uganda very soon. Avawa mba police maker, just watch. Kati we muddayo square one ne mujja challenginga bulungi bagamba kubanga twadenga tugaba linnyirya democracy kati unakulaga democracy akola mu Uganda nga balaga nti bikola. Kati muddayo ne mu challenginga police zino tukivula twali tulina okuddawa mu kalulu abantu abasinga awe mwali ngamba akina okugwa we bagira kabanje okabanja. Kati omuntu wagamba nti no abantu bano bakuvaako before during and after elections abategeeza ki nti tusobola okuchallenginga omuntu awo ne wabawo uprise ebirawo senga alemesa democratic avenues to take place musobola okwekalakasa. For example kyo bakilemesa batya before senga balemesa his excellency Kyagulanyi ogenda ku ballot box ku ballot paper awo tusobola okubagamba kati muvaako leero. Senga bakwata NUP ne bagidisqualify birakao kyovula mwalimu okuzunga kwa Nobert Mao nagende bwe batwetedde bi constitutional and electoral reforms babirese nga bagala okukola za amendments nyingi nnyo. Okitegera ekintu ekyo nga bagala okukola amendments nyingi nnyo ne tubalemesa nti ki eno policy si yaabwe kati nga tebalina ki ndikiri atomic. Okitegera nga tebalina option ya kujjawo democracy nga tulina okugenda nga we tuli wabula we twagenze mu democracy abayaye kye beekoze bano ngoko yakikoze baana okulagira danti kakati twagala ekintu kye tuyita shift power shift tuve mu democracy tugende mu communism. Ebintu byonna bye bakoze ebyokulangirira results ze baagala ebali mu kukola mu disqualifying aba NUP ne obeere wangude ne balangirira byabo ebintu ebyo tebabiraga ggwe nedda kubanga gwe munna Uganda si gwe democrat wabula gwe oyagala ensi yo etambulye mu democracy policy eyabali ebintu ebigenda maaso mu Uganda bibakola simanyi bi vote recounting nga box zamenyeddwa dda ekyo ekintu tebakiraga ggwe. Okategedde njagala tugende empola mukwate 1-1 kuba kati ba revolution dwafa we bakwatidde obwongo. Okitegera we bakwatidde obwongo vote recount ezigenda maaso wadde omuntu yawangudde ne bamusikayo tebakiraga ggwe. Bakiraga ba democrats babagamba wana akalulu tekakyakola kubanga njagala ojjukire democracy atambulira n'ekintu kye bayita rule of law enfuga ey'amateeka.
kati bano kibagezaako okukola nti wadde wawangudde bo basobola okugaana okukulangirira bakulaga nti bo kati bafuuse mateeka ekintu kinayagala okukirabako ekigenda mu maaso mu Uganda leero genda mu North Korea okitegeera njagala ogende mu North Korea ogenda kulaba ebintu bino okitegeera ogambye otya mukwano anti mumbuuza ebibuuzo ate nga nina kyensomesa nisooka ne tuva ku mulamwa wabula mbadde nsaba tusooke nga tulindeko mala okusomesa ekintu deni obuuze njabaddamu okitegeera kubanga kati mbeera maze okusetinga topic wenjagala tutambulire omuliro gwakutte dda naye manyi kwe guvudde so natonambuuza kirala soke tulinde mumalirize just ngenda kukozesa wana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno security alert njagala gisindikira abantu be Butambala mwenna baganda bange bamama batata bannyinaze basiraamu bannanga be Butambala bannange mbeegeredde nnyo mubeere beegendereza nnyo nga bwe mukiwulira wallahi nsaba buli muntu yenna asobola okutambuza video yange eno ogituuse ku buli muntu yenna gw'omanyi nga we Butambala bambi nnyamba kinkolere gimutuuseko tutaase baganda baffe ab'e Butambala bagenda kubatta bino bibaluwa bibakuntumye bemulaba bitambula ono ye Museveni yennyini bakadde baffe gwe mumanyi obulungi oba gwe mwawuliranga obuwulizi yono yennyini bwati bwe yakolanga mu myaka gy'ekinaana nga bajjira mu ngoye z'amagye g'obote ne batirimbula baganda baffe ne bakitaffe ne bamala ne bakomawo enkeera mu byambalo byabayeekera ne bagamba gavumenti yassa abantu bammwe mutwegatteko tugende tulwanyise gavumenti eno mbi olwaleero be bali mu gavumenti kati bakizannya batya nti bajjira mu ngoye za NUP bagenda kujja nga bambadde ebyambalo bya NUP bawandiika ebbaluwa nga baziwandiika ng'aba NUP nti be baziwandiise ne baddira lisiti ne bateekako aba NRM ba Lydia Mirembe ono omusajja yali eyabba obwa memba wa palamenti ne babateeka ku lisiti nga bakulaga nti bano ba NUP be batadde ku lisiti aba NRM nga kikye baagala bajje batte abawagizi ba NRM nga bamaze okulowoozesa nti aba NUP ab'e Butambala basse aba NRM ab'e Butambala bwe banaamala okumala okubettira bo bennyini bagenda okujja babatte bo bennyini be bagenda okujja babatte bwe banaamala okubatta then balyoke bakomewo enkeera nga bamaze okubatta babagambe nti aba NUP bafuuse bayeekera yenswaki twakwata ne Mwanga Kivumbi ne tumusiba yabakulira kibinja kye yabadde ng'akitendeka mutulagirire bonna buli we bali mutulagire buli wa NUP waali abantu be Butambala batandika okusonga mu bannaabwe mu baana baabwe mu bakadde baabwe mu mikwano gyabwe mu bannyinaabwe mu bakoddomi baabwe nti abo be ba NUP balyoke batirimbule bali nga babalwesa nti bali mukutta bayeekera wallahi nga bali ku bantu bamwe bali mukutta nga babattira bwerere bannange mubeere bagezi Butambala temuli batamiivu obungo bamukolesa awo 2 mu nkiwa nti kino musobola okitegeera temukkiriza kubalimbalimba ebyo bya kiseru twabegere bagamba essaza lyaffe twali tulinunudde nga tulijja emikono gy'abayeekera laba omwali kutene muliza mikono gy'abayeekera kati bakatemba gwatandise okuzannya ekyo kyekyakomezewo ba Lydia Mirembe kyekyaleesa abo abasajja okujjako Mwanga Kivumbi batandika okuzannyirawo katemba waabwe oyo njagala okubajjukiza abantu b'e Butambala nti Museveni bwe yali ajja mu buyinza ng'agenda okuwamba eggwanga lyaffe yalwanira Luweero ewatali kitaawe watali nnyine watali jjajjawe watali kojjaawe gwatalina awatali muntu yenna gwalina bw'ayita watalina kibanja wadde ploti wadde edduuka wadde nteye ng'alwanira mu kifo watalina kantu konna kafiirwa wadde naka essaawa eno eruwe wali ekijjukizo ekiraga okujja kwa Museveni okuwamba eggwanga buwanga bw'abantu 800 kati olwalira ayagala bw'abanga ava mu buyinza ekijjukizo ky'abafu ayagala kireka waffe Butambala mwenna mwakye bulungi yabalazeeko dda balumbye abantu wa Muhammad Mwanga Kivumbi ne babakuba amasasi ne babatta ebyo sibanyumiza mu nsingano bimanya ne bamala ne bakwata gwe battidde abantu be essaawa eno yali mu kkomera yavunaanibwa ogw'okutta abantu atalina mmundu naye nga baabata babatisa mmundu nga bo bennyini be babase ate ne bakwata gwe battira abantu muwulire obulumi obwo
ejjooga eyo n'obunanfuusa ofanaganako bwe butyo nti muzze mussa abantu mumaze obbatta mukutte gwe muttidde abantu mutadde mukomera temukomye okwo muwulira kibalumiriza nti abantu be Butambala bayinza obbanyiigira timwasibira muwanga kivumbi obwerere kati mukola ebiwandiiko kiro kitwala omunaku mujje mutta abalala mumwongere okunyiiza abantu baawa mwongere okukakasa nti muwanga kivumbi mutemu Museveni jona luli tayagalangako bannayuganda kubeera bumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olumu ku ntalo z'asinze okulwana lwe lutalo olw'okugatta abannayuganda mwenna ne mubeera kimu kati anoonya butya bwakomyawo okwawula yawula mu bannayuganda okuba nti temukwatagana nti kati omusiraamu w'e Butambala nga w'NRM omulabe wa musiraamu w'e Butambala nga wa NUP ekyani akireeta Museveni bw'anaamala obbakyakalayo bafuula abatakwatagana kitegeeza ye kigenda muwanguyiza okutufuga obumbula nga bw'ayagala nga ffe baafuga ate ffe tuttiŋŋana fekka na fekka mulabye ekyobulabe kye bazze bakola ku buno obwabakansala b'emiruka nga nze yeesimbyewo ndi mutabani wa gundi ne gundi yeesimbyewo nempangula mutabani wa gundi nze ow'NUP nempangula mutabani wa gundi ku order za Museveni ne ba RDC be n'alagiro wa NRM gwe babalangirira olwozi lwaki badde nga bakikola nti nze owa NUP nyiige mutabani wa gundi lwaki yanzirye olwabeewo obutakwatagana n'obukyayi bwe bukyayi bwakomezawo okusiga mu bantu abusiga kuva ku byalo ku miruka kubanga teriyo wa NUP yawangula ne balangiramu NRM atawangudde n'ogamba nti wajjawo obukyayi wakati mu bantu abo abalonda wa NUP bajja kunyigira wa NRM ekinaddirira Museveni kujja kutta ba NRM awayiza ba NUP nti bebabasse mwalabe ennyumba zibatandise okwokya mwalabe mu nnyumba zibatandika okweyokera bo bennyini musajja yakyawulya ennyumba najjamu bulungi abaana be najjamu ebintu ebyomugaso ennyumba n'abaana n'agikumako omuliro ng'alaga tewali wadde kyamugaso neki kyajiiridde mu nnyumba ye naye yafundikira gamba muwembera wawangalira wa NUP bangi sina gwenyinzaga nti gundi yajyokyeza naye okusinza ku byobufuzi bye tulimu nkikakasa bulungi aba NUP bayokyeza ennyumba yange mwamulaba wa NRM n'omulaba mwamulabye simanyi ludda w'egindi ebyo bibagenda okukola bwatu bagenda okuzanya gino emyaka egi 5 kyayagala kutwawula yawula kuddamu kukomyawo kwawula mu bantu kyabadde atufugiddeko emyaka 40 Bobi Wine kyadde akubye najjawo kati kyali mu kuzimba okizaawo ab'e Butambala teri yagenda kubatema teri muntu w'e Butambala yina ayagala kutta abantu b'e Butambala taliyo Museveni yayagala okutta abantu b'e Butambala kyekyo kye mbamanya nti bwatyo bwazanya politikisi we kuva mu gyekirana mpaka kati bwe yali muyeekera ng'agamba gavumenti yetta bwe yafuuka yadda mu gavumenti kati agamba abayeekera be batta nga bwe yakola abantu b'eggulu n'abateekayo ekiyitibwa koni nga taliiyo n'abatulugunya n'abatta okubamalawo nga kyafa kimu tolwokuba eggulu waliyo abantu abakyali ab'amaanyi bakava mu gavumenti kati kyafa kiki nti mu Buganda baafuna omuntu w'amaanyi bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati alina okutabulatabula aba Buganda akakase nti ateekawo ekiyitibwa obuyeekera mu Buganda abaganda batandika okwettingana bokka na bokka abaganda beewalane bokka na bokka kyali mu kulwana okuteekawo ab'e Butambala mu kibuke temumuwa platform y'obutemu okubeera Butambala Butambala temukkiriza okufuuka ekijjukizo ky'obutemu bwa Museveni olwedde yatajuiza wamwanga kivumbi kati akoze lisiti n'abalala bagenda okutemula amaze obbateeka ku lisiti ab'e Butambala mwebeereremu aba NUP Butambala mukwatagane n'aba NRM Butambala mulwanyise obutemu obupangibwa Museveni ng'akuyita mba RDC be mumanya ab'e Butambala mubagambe mazima ba RDC b'e Butambala ba DPC b'e Butambala ba OC b'e Butambala be bali mu lukwe lw'okwagala okutta abantu b'e Butambala temukole ensobi ne mukkiriza obulimba obwo ono atufuga muyeekera si muntu ekyo mbamanya nti ono si muntu sitaani yennyini ewedde emirimu